olwo tewali kye tusobola kubuulira oba tewaliwo njiri ndala. Naye amafuta gaakyo bwe gaba gakyaliwo waba waliwo ensonga. So tugenda kuddawo awo mu part 2 ey'okubanga ffe tetuli ba bulijjo. Si ffe bali, si gwe bali abaalemwa. Naye waliwo enjiri mu nnyiriri ezisooka awo gye twaleseewo ng'ekyaliwo naye katugijjewo oluvannyuma tugende mu maaso. Nebeera nga Mukama bw'anaaba atuluŋŋamiza. Leero ndabyeko ku Jjumba agambye oyo simanyi Ssaabakabona w'abasamize Ssaabakabona Jjumba agambye Bayibuli mawulire makadde agasaana okukwatibwa gatwalibwe mu toilet. Mukama akusonyiwe. N'omusalaba bw'oba oyogera ku musalaba ogwo gwe wamenye gwe wagambye nti tegulina makulu, naye bw'oba ojolonga omusalaba guli ogw'eggologoosa kyoyogerako tokimanyi. Ekyokugamba nti Bayibuli mawulire makadde bw'obutamanya bwo tobutusibaako ate. Gwe tomanyi kiki. Tewali kiriwo mu pulezenti dde kitali mu Bayibuli. Bayibuli tebangako nkadde. Bayibuli ya leero. Kati abasomesa ba Bayibuli mulaba omulimu oguliwo. Bwe mujja ne musomesa Bayibuli mu biseera biri awo mu budde buli. Bwe yagenda e Kaperinawumu omusajja yagambye mutubuulire ebbaluwa ya Pawulo gye yabuulira gye yawandiikira Abanyankole awo tumugoberere. Mutubuulire gye yawandiikira ab'e Uganda nga bwe yawandiikira ab'e Kolinso. Emmotoka nga ziva e Bulaaya ne zijja ne zitambulira ku mmotoka ku nguudo z'e Uganda ne zifiitingako, era ye emmotoka ogivuga. Essimu yo ogirina era ogiteeka wali n'oyogera kamera ne bakukwata. Ebyo by'omuzungu yabireeta birungi, Bayibuli y'enfu. Mpaayo ekitabo. Sijja kulumba. Wabula mbuulira mmwe ab'omwoyo abasobola okumanya eby'omwoyo. Otegedde nti Siyole bw'ogamba nti ebbaluwa gye yawandiikira ab'e Buganda ng'ekitabo kya inginiyaringi mukisoma lumu, inginiya w'e Germany ne inginiya wa US ne inginiya w'e Buwama Siyole gwe basoma y'omu. Era bw'otamukwata bulungi ekizimbe kigwa, ekizimbe kisobola ogw'e Germany olwa inginiya omubi. Gwe mpaayo akatabo papasire ke bawandiikira abayinginiya b'e Uganda nga ko ka generatingibwa b'e Uganda, Siyole wa Uganda, biki byonna bwe biba nga byajja lumu ne bigasa ne Bayibuli egasa kimu na biri. Naye ekyo kyonna kiddayo eri abasomesa ba Bayibuli, abantu obutamanya Bayibuli olwaleero ne mugireka mu mawulire amakadde. Ffe Bayibuli eyaffe tebangako mawulire makadde. Bayibuli eyaffe ya leero. Gwe Jjumba tubuulire ky'oyitamu leero tukuwe ekyawandiikibwa kyakyo. Gwe tomanyi. Ate totusibaako obutamanya bwo. Byebyo nno nsonga za ggwanga Uganda. Tugendera ddala mu maaso nakugamba nti wano tukutuusaako ensonga zonna ezifa mu ggwanga Uganda, ez'ebyobufuzi n'ezitali. Ensonga zino azikutuusaako nno yaani abeera Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba omusomi w'edduwa omukubira ku nnamba ye 0703 31 39 25. Mutegeeze butegeeza ku nsonga yo gy'oyagala kuyambemu. Akola ku nsonga ez'enjawulo era baakoleddeko bamuweera obujulizi. Naawe nkukakasa nti bw'onaamukubirako tojja kusigala kye kimu, wandibadde oyanguwa n'omunoonyaako naawe obulamu ne bukutereerera. Tugenda mu maaso ku nsonga z'eggwanga Uganda, tutunuulira politics. Bannayuganda olwaleero bali mu kaseera akasinga okubeera akazibu, ng'akasattiro keeyongedde. Buli munnayuganda agamba naye kino kye tulimu tukiyitamu nga tubonyebonye n'omusajja atwesibyeko ebbanga. Bawaabye ensonga zaffe mu ICC, tetulabayo kanyego. ICC n'atuyamba n'emutukwatira.
Mwai Museveni nga tunalowooza kuba ICC mukwata tulina obuvunaanyizibwa naffe nga bannayuganda abanyigirizibwa okwerwanirira ne tusobola okukola kye tulina okukola bali banayingirawo oluvannyuma nga naffe tulaze nti tukooye naye bwe tutula obutuuzi ne tulowooza nti banaamutukwatira tujja kubeera twesibye ffekka kubanga ne bali balina process ze bagoba botagenda kuteekako bunkenke nti mumukwate lwaleero oba nkya kitegeeza ffe tusobola okulaga obutali bumativu bwaffe ne tumulaga nti tukooye kubanga byokola bannayuganda si bye baagala tugende maaso ne pulogulaamu yaffe ya lwaleero era ffe ekyo kyekyama Mukama kye yagituzuuliramu era kye tutambuliramu olwaleero oyitamu ki olina ekyawandiikibwa kyo ekyaleero mu buli wooyise Mukama bawa omukisa twabadde tulyawo olunaku lw'eggulo ne tufuna Tereza volume yo nange nkutumidde nnyo mukwano Emmanuel twafunye amawulire olunaku lw'eggulo omulamuzi Julia Sebutinde yalondeddwa okubeera vice president wa International Court of Justice eyo kooti gye baalimu luli nga bakola ku musango gwa South Africa gwe yawaabira Isirayiri n'abeera omu basooka ne babeera babiri ne baddamu n'asigala omu abo bennyini be balonze ne bamuwa okubeera vice president wa International Court of Justice twamusomako wiiki ewedde ng'ebyo byonna bibaddewo ne bamusitukirako ensi yonna neemusitukiramu n'enzija n'enkyogerako nga tukisimbula mu Bayibuli ne mbagamba oyo omukazi amaze okuwangula omukisa gwe ate si ku lulwe yekka n'eggwanga Uganda era kyansanyusa nnyo Museveni we yavaayo n'amwegaana nti oyo si wange era ne bye yakoze bibye ne ŋŋamba weebale Mukama ku lwa Uganda ne ŋŋamba Mukama ekyo kibalire Uganda yonna ye yamaze dda Mukama yamaze dda omuddizaawo luli abaali against her naawe be bamulonze ndi mu kuyita mu mikwesesa okumanya byonna byonna ebyabaddewo ate nja bimanya byonna nga bwe byabadde nja bimanya Mukama atuwadde ekisa we are connected all over the world so nalabye bwe nataddeyo post eyo erimu comments nnyingi ezaleese ebibuuzo ebimu ku bye njagala okuddamu leero kubanga abantu tuli confused omukyalo oyo tali mu International Criminal Court gye bayita ICC abamu mu confusing nga mugamba ali mu ICC emisango gya ICC tewali bwe gimusanga kati gwe bw'owulirako International Criminal Court ne International Court of Justice gwolowooza nti byebimu era abamu mugamba okusinzira mu comments oyo omukyala atuulidde fayiro za gunde z'abannayuganda mu ICC oli wakyamu information eyo nfu kiringa bw'onooba n'omukwano gwo nga wa traffic ne bakwata omuntu wo ne bamutwala eruzira n'onyiigira owa traffic nti takuyambye atuulidde fayiro y'omuntu wo ali eruzira bonna bwe bawulirako ekigambo poliisi gwe nolowooza nti owa traffic akola ku basibe eruzira
criminal court ediringa n'omuntu individual Museveni yatta bannayuganda yatta gundi ogwo gwa international criminal court ogwo si gwalimu. Ali mu international court of justice ekola ku misango bw'ogize wakagibanga emisango ejenga eja civil. Akola ali mu kooti ekola ku misango eja ensinge wabire ensi nga bw'owulira nti no South Africa yawabidde Isiraeli eyo kooti ndala. Tali mu ICC ya criminal ediringa n'omuntu. Okitegedde kati abamu confusing nga ne mumuteeka mweno kooti ne mugamba mbuna atulidde fayiro bambi mukuba jjuba eyo si gyali. Bw'aba wa traffic omusango guli mu prison police tutegereganyaawo. Kansuubire nti no mukitegedde fayiro za criminal court za international criminal court tezina we ziyitawuwe tewali we bakwataganira era banjawulo ddala. Naye ng'omuntu bw'aba alina obusobozi bw'alina okugattako tubumusaba abugatteko. Bw'aba alina ky'asobola okuyinfuluwensinga awulire omulanga gw'Abannayuganda ayongereko ku ekyo Mukama kyamuwadde kyamufudde ayongereko okulwanira Bannayuganda kubanga njagala najja wano ne mbuulira enjiri gye najja mu kitabo kya Esther essuula ey'okuna Abolonyerwa 14 okutwakula 17. Omanyi ki oba Mukama yakuteeka mu kifo kino otuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti. Waliwo Omunnayuganda omunene ali mu kifo ekinene mu nsi eno. Mu bifo ebifuga ensi eno mu banene abafuga ensi eno nga waali awo. N'awulira enjiri eyo ne mubuuza emirembe naye nga yali yabivaako Uganda yamukyawa isimanyi mbuno Uganda yamukyawa naye n'agikyawa. N'awulira enjiri eyo n'alemwa okufuna otulo okwebaka olw'ekigambo ekyo. Era we yaddira engulu n'agamba naye wammasoko lindeko sibanga najja wano olw'ensonga. Natandika okubaako ne kyakola. Now listen. Mukyala Julie Sebutinde Mukama ng'akuwadde ekifo ekifaanana bwe kityo. Jjukira Uganda, jjukira emiranga gy'abaana ba Uganda. Oyimirire naffe nga bw'oli omukyalo ow'obwenkanya. Oli mu International Court of Justice ne Uganda twagala justice. If bw'oba osobola okuyinfluensinga ekintu kyonna Bannayuganda ofuna obwenkanya please kikole. Naye ate nammwe temumuteeka ku nninga. Talina fayiro gy'atuulira kubanga tali mu ICC. Era buli abadde akikomentinga obadde okikomentinga mu bukyamu bambi. Either obadde tokimanyi oba obadde nga wakigatta n'okifuula ekintu kimu. Tali mu ICC. Kansuubire nti no tuki. Yayise byonna banne ne bamuwa obululu. Yayise byonna abaali gwe bali bagamba nti no mubi. Ate yamaliriza nga yabasinze. Ekyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama ekyo kikonfaminga ebigambo bye twasoma. Nakugamba mu kitabo kya Luberebere ssuula 12 olunyiriri lwa 3. Bw'ova ku lusooka Mukama yagamba Ibulayimu ngenda kufuula eggwanga gwe va wano otambula ogende gye nnaakulaga. Mu ggwe ngenda kukolamu eggwanga. Omuntu yenna ayagala oweebwa omukisa gunaamuweebwanga kuyita wano. Anaakusabiranga omukisa anaayimiriranga naawe naayimirira naye. Anaakukolimira nja mmukolimira. Anaakusabira omukisa nja mmusabira omukisa. Genesis chapter 12 from verse 1 to verse 3. Genda wosome wolabe. Akakawaayiro Sebutinde ye Gamukutte Bwevvu era Gamukutte Bwepala. Now bwatyo akalulu n'akawangula. Waliwo bingi nnyo ebimu ebitambula amawulire mu nsi yonna ebibuutikidde kuliko eggulire lya Congo, Uganda, Congo, Uganda, Rwanda ne Burundi. Congo, Uganda, Rwanda ne Burundi
Tshisekedi yarayidde n'agamba akooye enkwa ezinuuna eziyimiridde ku musaayi gwa Congo. Yagambye obugagga bwa Rwanda erina minerals 3 mu nsi muno, erina ebintu 3 mu ejja ssente ezijja Congo, Uganda n'obuyambi bwe bajja mu nsi z'abazungu. N'agamba kya Congo kikomye era n'agumya abakongo nti kati olwamaze okwogera ebyo Twitter ya gutabani gwa Museveni nefulumirako oguwandiika ogunone oyo muganda wange, oyo Tshisekedi muganda wange, tugenda kuyogera ku nsonga ezo, nze ndi ready okugende Congo tuyogere ku nsonga ezo abantu tubakwate bulungi. Jukira luli baali babuukula temukwata ku M23 abo mubakwate bulungi basobola ogira. Mikaya Nabbi Mikaya mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula ya 22 Mikaya yagamba Akabu bwogenda ng'emirembe Giliyadi n'ogenda emirembe nodda emirembe nga Katonda gwempereza si mulamu. Muvubuka gwe wagambye ogenda gende Congo otuule ne Tshisekedi wali wa M23 kye kikugatta ne M23 kiki ekikugatta ne M23 mbwogenda genda muteese muyogere ku nsonga ezo. Bwati bwayogera Mukama linnyogende Congo bwoddanga emirembe nve ku internet gendayo. Omanyi mwesiruwaza nnyo bulijjo M23 etta abakongo ng'oli luddawa. Bw'oba osobola nnyo ng'era olina amagezi era ng'osobola nnyo ng'osobola otabaganya bulijjo omusaayi gw'abakongo oguyiika okola ki obadde olabawa. Abakongo be balina okufa, Abanyarwanda bo tebalina kufa. Linnyogende Congo oba kitaawo omu ku mmwe alinnye agende Congo. Nedda mugende Congo, njagala mulinnye mugende Congo mbwammwe olabe. Gwe muleka agende Congo. Anti abakongo bafudde okuva Uganda ne Rwanda lwe bagende Congo paka olwaleero. N'olwaleero mubasala nga bwe mwetaaga. Kati Congo emaze okusituka olwo kakati linnyogendeyo. Kansirike. Eyo sigenda kulwayo. Ngenze ngenda kusembyayo kabano ngende mu politics ne mu kigambo kya Katonda. Kansoke kino. Olwaleero nfunye amasimu obubaka okuva e Masaka obwenjawulo nnyo ng'abantu abali mu structures za NUP olwaleero bafunye amasimu nti mpuuga abayita bonna abeetaaga olunaku olw'enkya era emmotoka zigenda bakima abatwale abamu bwe batannaba kutegeera alina kyabayitira. Balowooza oba abamu balowooza oba batwala wa Museveni oba agenda bagamba ki, babadde beekyanga nga bagamba tebaagala kugendayo. Ne mbagamba mugendeeyo muwulire kyabagamba. Bwe mutaagendeyo tetujja kumanya biki byayagala, biki byapulaninga, biki byapanga. Era gwe wenna ayagala owa LC ng'ali ku kadi ya NUP ow'ekyalo, ayagala akulira abakyala, ayagala akulira abavubuka ne structure zonna eza NUP mu Masaka bonna abayisa olunaku lw'enkya. Nange mbakunga mwenna buli asobola okugenda mu olwo olukuŋŋaana bw'olumanya we luli linnya emmotoka. Bw'olaba emmotoka ezo zirinnye ogendeyo owulire mpuuga byateesa ate mujje mubibuulire ensi. Mugende n'amasimu mubikwate mubiteke ku social media. Ffe tetuli ba bulijjo. Ffe tetuli ba bulijjo. We baagwa ffe tujja kuyitawo. Muwulidde bulungi mwenna ab'omu Masaka. Bw'olaba emmotoka ezunga esomba bannabyabufuzi yingiramu ogende tulabe bwe banaakugobera ku mulyango nti gwe toyingira. Nammwe abali mu structures za NUP mugendeeyo muwulire empuuga byabagamba
olunaku lw'enkya emmotoka zigenda kujja zibasombe oba zibatwala Nakasero mugende oba zibatwala Ntebe mugende temulyayo ekintu bonoli oguntu gujja kuyingira tolyayo kintu toli ebintu bya Museveni naye genda yo biwulire bannange temugaana abantu b'e Masaka mugende mu lukiiko lwa Mpuuga mbakunze mugende eyo byebyo nno Honorable Mpuuga Mathias Nsamba atandise nayo okukunga ttiimu eyiye ayagala kuzimba bwakabaka bwe naye obwakabaka bwazimba abuzimba ng'azimbulula ku NUP ye bwazimba ekiki ayisa abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo mu Masaka nga bali mu National Unity Platform balina meeting ze babatwalamu ensonga eno etiisizza abantu nga bagamba nti ayinza okuba batwala wa Museveni amukakase nti abamuguzizza bukolokolo ekyali mu DP kisuubira okulabwako mu NUP naye ekikoze obulungi nti abantu ab'e NUP abasanze balaba tebagenda kukkiriza kubatunda mu geto batyo kubanga NUP yagitandika ku musingi gwa bannayuganda si gwa muntu ssekinnoomu n'olwekyo abagende wa Honorable Mpuuga mugendeyo naye mubeere nga mukimanyi nti bayinza okubatunda bwe mugenda temugenda kulya babagambye mugende muwulirize ebibagambibwa mudde mubibuulire public tutegeere Mpuuga omutuufu bwe tudiiringa naye mugende mu lukiiko lwa Mpuuga mbakunze mugende eyo mwebali nnyo mwebalire ddala nkugambye tandika okubire munna ali mu Masaka omubuuze bw'aba teyafunyeko eyo simu wanaabeera mugende mwenna abantu bena bagambye eggulo abali kukutambuza omusango gwa Honorable Segirinya ogw'okusoma nga bakolagana n'essomero lye bayita simanyi Pimbas omu ye Sserunkuuma Sulaiman omulala ye Kaweesi Solomoni si munnamawulire si Kaweesi Solomoni ono munnamawulire mutewa kubanga abantu b'e Kawempe abantu abo mubategeera omu ku bba ayambala nnyo ebya yero atambulira ku pikipiki bamuyita Sserunkuuma Sulaiman omulala bamuyita Kaweesi Solomoni be bali obubi essomero lya Pimbas okwegaana Honorable Segirinya ku by'okusoma